bannange eriyo omuwalabu nga mulungi nga si bano abawalabu abeeyisaako ebyokweyisaako leero n'akwagala oba n'akupromisinga ekintu leero ate enkya n'akyuka. Eriyo omuwalabu totale nga mulungi. Nze ndabira ku mukyalo ono. Omukyalo ono yazaalira ku ddungu era abantu bangi nnyo babadde tebakkiriza nti olunaku lugenda kukya omuwalabu ateeke kadaama ono ku nnyonyi n'omwana we bakomewo e Uganda. Nzize nga mugoberera naye ng'alaga babboosi be balungi tibalina buzibu era nga n'akaana ke yakeetuumira Ssekadaama. Kadaama andi Ssekadaama, akaana ke ka Ssekadaama. Naye omuwala ono ebbanga lyonna ly'amaze ku kyeyo amaze emyaka giwerako kubanga yagenda 2021 ku kyeyo. Yagenda ali lubuto nga tamanyi. Naye munnange abawalabu ne bamukkiriza n'olubuto lwe ne babeera naye n'atuuka okuzaala n'azaala n'omwana we n'abeera naye. Mu vidiyo nga bwe mbukuteereddeyo kaawo ndowooza olaba wano omwana ng'akyali, olaba waneeno omwana kati so kati omwana akuze musajja mukulu kati myaka kati seena bwe tuwala nti yatambula 2021 obala 2022 2023 2024 2025 omwana wa myaka 4. Munnange abadde ng'akola emirimu gye bulungi n'omwana we nga bamusasula omusaala gwe kati bamukoledde ku bintu yakomyewo e Uganda mu guno ogw'omunaana gwennyini yakomyewo e Uganda ne bbebi we. Bannange eriyo omuwalabu nga yebambe mulungi era bw'omusinkana Mukama n'amukuwa oyinza okugamba kankolera ono seegomba kugenda walala wonna kuba obeeramu n'ogamba nyinza okugenda atawalala ne bampisa bubi ate nga wano mbadde bampisa bulungi. Kyovala nti waliyo abaana abakoze emyaka egiwerera ddala naye omukyalo ono abadde mugumiikiriza nnyo kubanga abaana abasinga akola emyaka 2 oba 3 nawira nga akikooye naye ono akikubye emyaka gigyo 4 teekamu n'emyezi egigwamu akikubye nga bwagumiikiriza. Nina n'omukyala oyo lwakuba nti ye byatuuka ku nkomerero ne bibeera bibi naye yazaalira ku ddungu. Omukyala ono mujjukira ndowooza mu 2022 bwe mba seerabidde mu 2022 awo 2023 omuwala ono yazaalira ku ddungu. So twapostinga nnyo videos ze yagowinga viral. Omuwala yazaalira ku ddungu ne bamulabirira ne basasula bbiiru y'eddwaliro ng'agenza okuzaala. Munnange we yakomawo ng'amaze okuzaala era batandika okuba nti ku ssalale we basalako emitwalo 10 gyokka kati nga bamuga emitwalo gino 10 gigenda kufiidinga mwana amata, pampa, kugulira mwana ngoye ate munnange baabigulanga ate ng'olaba emitwalo 10 ku mwana it is nothing ku mbeera y'e Saudi Arabia. Naye yabeerayo n'azaala ne bamulabirira nga bamupromisinga nti ekiseera we kinaatuuka bajja kuba nga bamuteeka ku nnyonyi n'omwana we babe nga bakomawo e Uganda. Naye munnange bo baamala ne beekyusa. Tebeekyusa, it was like this. Omuwala yatuuka n'alwala ng'awulira omugongo tegukyasobola. Jjukira yakolanga n'omwana ku mugongo ate alabika yatandika okukola nga akyali mubisi bamusaze kwegamba ndowooza omubiri ne gunafuwa. Kati yatuuka ng'ayagala kuddaka ng'emyaka 2 giweddeko ng'ayagala kuddaka. Babboosi ng'ebintu babikolako ndowooza kasoobo atasobola yegumiikiriza. So omuwala ono mu kugiraawo bamutwalako mu ddwaliro bigaanye yeediimye okukola time came neyeediima okukola ng'awulira abikooye. Ejjukira alina omwana owuwe alina okukolera bali emirimu. Boosi ne yeekyanga n'akwata omuwala n'amusuula ku deportation. Yamukwata n'amukasuka ku deportation n'abeera eyo ate era nga w'omanyi ebintu bitambula mpola mpola.
yabeerawo no ddala akabanga ku deportation naye baamala ne bamutika ne bamuzza e Uganda n'omwana we kuba process yatambula ne baweereza zi birth certificate simanyanga eza taata simanyanga biki esaa kyatuuka munnange ne bakola ku bintu lwakuba byatambula mpola mpola ne bamuzza e Uganda naye nga abawalabu abalungi munnange gye bali singa omugwako Mukama n'amukuteekako bw'ati gye bali lwakubeera nga bw'omanyi nti buli muntu yenna w'obeera naye waliwo challenges obutonotono obujja nowera nga kano kakunyizeemu naye ng'ogenda okukompeyalinga gwe zoyita challenges ate ku z'abanno ze bayitamu nga gw'olabira ddala okaabya kajanja naye bana ye mwana muwala congratulation mukwano congratulation weebale kugumiikiriza ate twebaza ne bakamaabo okuba nti mu butuufu babadde bantu balungi ekituufu bo balungi katusabe ne kasekadaama kaffe bambi kati kogera lulimi ki kati kamanyi Oluganda n'Oluwarabu kaluwulira kati bulungi nnyo mukyalo ono ekisinza okumunsanyusaako nti mu videos ze appreciatinga Katonda agamba nti singa si Katonda mu butuufu tebyali badde bwe biti ne mwebaza nnyo nti olugendo lwe olw'obulamu bwe bwonna bwamaze ku ddungu yakkiriza nti singa tekyali kisa kya Mukama Katonda tamanyi bwe byali badde so munange bamutisse n'engugu ennene ennyo ne bamuzza e Uganda annange mulimu abawalabu mulimu otuuka onolaba olinga akaba n'ogamba bannange abawalabu babi ate ne wabaayo oligolaba ngaali bulungi naganayizi ate n'akwagazisa omuwalabu ogamba abalungi bakyaliyo bwe batyo ebyo bamikwano munnange sisita waffe kadde kanaali Uganda bano abantu bwe bati twalisabye nga bannamawulire ne baba nga banoonya ku bantu bwe bati okusinga okutuleetera mbusimanya nga mbadde malaaya ne batunyumiza obwamalaaya we butambula singa batuleta ku bantu bwe bati abalina kwena experience ennungi nabyo ne tubifunako n'atunnyonnyolako okuyatambula atya byatuuka eyo biki ebyabaawo nga babosi bamaze okutegeera nti azaali lubuto embeera yamuyisa etya ng'ali lubuto wonna wano mu kumala okuzaala kwegamba ne batunnyonnyolako ku ebyo ebintu bano be bantu betusaanye okuleeta osanga baliko ekifaananyi kye bayinza okusiigirako bannaabwe ate abalala ne bafuniramu ddala ekyokuyiga oba oliawo n'amaanyi n'agamba nange luyiba olwo Mukama alinsuula ku muwalabu omulungi so byebyo ebigenda mu maaso naye nga mukwano kulikirayo nnyo nnyini ddala ate ebale kubeera mukyala mugumiikiriza weebale gumiikiriza muwalabu tagumiikirizika ne waba mulungi atya ebiseera ebisinga ku lw'emirimu gino lw'otuuka n'okola n'owera nga waya zivuddeko lwa mirimu nga bosi mulungi naye olw'emirimu n'owulira nga okooye ate nga gw'olina okukola n'owera nga waya zivuddeko naye bw'oba nga osobodde okukola ne kasekadaamako n'okola 4 years oba 5 years mu butuufu obeera mukyala mukozi ate obeera mukyala mugumiikiriza Mukama akutuwere nnyo omukisa weewaawo badiya ate vidiyo eno kangikomye wano eno tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako Mukama abankumire nnyo mubeere bulungi musibe bulungi mweraba